This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Affe wano tukozesa Ride Now app. Ogimanyi? Ride Now. Ofunirako. Genda wano ku Apple Store. Teekamu Ride Now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita Ride Now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helumeti yino. Helumeti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita Ride Now, let's ride. Owaaye leero nga muli busy. Ono si ye mugagga wange. Emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu. Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko. Kiri kitya? Awaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo ebintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse we wano. Aji ogirayo Delta Cash we wano. Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic. Omanyi Aji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Bulijjo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 ngenda kuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka osigala nvuga. Bagisigala. Bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse. Tewali ttabu. Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi ndiyefuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge
yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli ku Yaya Extra Residence wano Kisaasi, the home of Luseke Nyam. Bana Luseke Nyam ekomawo miliyoni 2 tugenda kubeera mu parking wano. Sibo wagambye Stanley. Bandi kati kuno nakyongeddemu ebirungo bandi ejja. Ngena kuba live band. Era abantu emmeeza y'abantu 5 miliyoni 2. Awo wenkitadde 5 wabeera wabi singa abantu bazimba buli muntu abeera yejjeemu emitwalo 8. Kimma nkoze ekintu n'omupira bandi kati kyenjagala ate kati omanyi kyendowoozaamu okukola Stanley n'ekintu kyenjagala mbadde njagala buli muntu bamwe Afcon Lusania basobola ne bakuwa Afcon Lusania ne balyoka bakuwa buli luwombo lwe balina wano. Njagala abantu bajje balye muntu akwate miliyoni ze 2 agule emmeeza ebyokulya bitinte wano amanye nteeseza bubi baddeyo bagambe nti bannaaye twadde ku Luseke Nyam twalabye value for money bandi bekkubira ate aseba mangu ojjo yambadde pampa kuba emmere ebeera ejja kuyitamu kibi yembeera gye tujjamu wano. So tuli wano ku Yaya Extra ate ngera leero ndine ndugu Stanley Ndawula. Sebo nsanyusa okukulaba nange bwe ntyo ndugu buuza kubatuwuliriza abalabi ba Kasuku Live nsanyusa okubalabako neera nze Stanley Ndawula nga we muwulidde the investigators use the gun that fires not the one to hire. Nsanyusa okubeerako nammwe mwebale twasemba okubeera wano ndowooza weeks nga 3 eziyise kuba mwezi. So abantu waka bamulaba baali happy mulimu akavubuka sajja bakayita Ayubu Ahmed. Ayubu Ahmed njagala kutegeeza muganda wange nze siwaaba ku poliisi omuntu gwe nawaabira ku bintu bye wayogera yali Sudiru Lupaleria. Yalina obusobozi obugenda n'agula omusango yagula obukadde 3 ekitegeera sereega naye gwe sigenda kutawana naawe naye bw'obeera mu nsi kibayira we nja kukukyalira nsobola okukukyalira saagala kamanyiiro. Ayubu Ahmed saagala kamanyiiro. Uncle Stanley omuntu tagambe nti otiisatiisa osobola omuntu omujje bweru. Nze sitiisatiisa Kasuku nze nkubuulira. Kasuku obeera nange wali ondabeko emirundi emeka nga nyiizi. Ndwawo. Ekinneewaza okunyiiga nti bwe nyiiga nsasuliro yange anyiizizza kisasuliro. Kibaba abaana wano bakimanyi. Bwe ndaba ngenda kunyiiga waakiri nvaawo n'entambula n'engenda because sisobola kunyiiga n'enyiigira bwereere akikoze akisasulira. Tonyiigira bwereere. Nze kubuulira muleke nze bantu b'ennwana nabo entalo z'ennwana ziba nnene era nabo maliriza mbawangudde by the way. Maliriza mbawangudde naye mwali neesonyiye kubanga ekisooka abakuwa buddata buntuntu bwe butyo obukuvumisa omuntu gw'otamanyi tolina tewali amumanyi wano Kasuku tewali amumanyi. Yes, I'm an open book naye tewali amumanyi. Abantu mubagendeko mpola
abantu mbagende kompola Ahmed Ayubu gemanya gokozesa eno sho gezaako bugezi okomewo mu comment awo oddemu ojegera ebintu byotategeera ate nze sitya mateeka abamu tuli mu excess twali tulina kubwa dda ntubalemu nkuwadde omukisa gumu ddamu ojje mu comments obeeko kyoyogera ku Stanley Endawula nze nkubuulidde naye okyogera omaliriza byonna pulaani zo nga ziwedde akapande yasomye maji nga akapande kasoma maji and I don't threaten anybody sirina gwe ntiisa nja kukyalira naye tujja kuba nze naawe nze naawe bw'onaasigala kyekimu toliddamu kuvuma muntu bintu byotategeera onaaba tusigadde kyekimu olikiteeka ne muddaame ne bazzukulu bwe tebali kikiddamu nze Stanley Endawula Kasuku nkubuulidde sonyiwa okunyiigira ku seeti tewali buzibu just ennaku zino omuze gw'okuvuma okwogera ebitakwatagana gweyongedde abantu nsiiba mbagamba ensi togiteekako nnyo maanyi ne balowooza nti Kasuku nze njogera ntiisatiisa oba oyagala nja kuwa ebyokulabirako gwe komawo mu comments nja kuwa ebyokulabirako ogenda obeebuuzeeko nekyabakuba tebamanyi ekyaba saagala kamanyiro naye abantu abali olinnyamu oluusi osobola okukkirizibwa n'olaba tusobola okwevumaavuma bino ebyaffe bye twevuma biki naye waliwo oluusi woolaba omuntu ng'akomentinze noga tafuddeeyo waliwo gaye abeera ku gundi ku mukutu Vibe Live ye ndoza aba ayagala kunnyiiza buli bagiranga eyasirira amannyo alina ngeri oba yavunda amannyo oba yasirira amannyo unazze okitegeera and I'm okay with it naye tompuma bintu byotalinaako bukakafu tulina ebintu bibi byetugumidde njogerako byonna byoyagala batwogeddeko bintu batukwanisiza abawala batukwanisiza biki naye okumala gasimattuka nagamba abantu omuntu omu aveeyo akyogere Sudiru n'aba n'asasula abagundi awo ne bakola ki ne babimpandiika ku namuwabira Sudiru n'agenda n'agulayo keesi Sudiru omugagga gumwe gumulooza nti mugagga n'agulayo keesi sente zimutaase kati zimuggyeko ennaku gy'ayina agala kamanyi omusango mwebakwatira Ashibaga Kato bonna ne bagira ne gundi ne usa Segawa PA we bonna statement ne bazikola nti Sudiru yabatuma akozesa sente n'agenda n'agulayo ki embeera nga yali nkambwe bannange akutala Rajibu yasatula miliyoni 3 ziro omuwala oyo omuwala wa DPP yabiŋŋamba gwe baagula namusaasira busaasizi naye saagala kamanyiiro ebintu si byangu naye abantu ntera nnyo bagamba bannaye nti baddiramu osobola okubeera n'emirembe gyo ng'otuddeeyo n'olaba ebigenda mu maaso n'oscrollinga n'odda ku kiddako ensi togiteekako nnyo maanyi bannange abasajja bakambwe nadde ennyonnyolamu wano ddodo eggulo nemuga nti ffe we twakolera ebintu ebyo ebimu abantu baali bakyalowooza nti okukola mu mawulire kyamaanyi nga batya ensi yali naye kati okimanyi nti Stanley Uganda yakakati edda abasajja baatiiranga ddala Museveni nga bagamba omusajja bw'anaalaba naye omusajja omusanga akugamba kati gwe tuwala wano mu lockdown president n'agamba temukuba mabaala amabaala ne gaggulawo nga tebaagalira ddala kumanya era omusajja omu yaŋŋamba Museveni w'ebiseera biri ng'ayinza obbaga nti awo vaawo n'osigalawo
kati ne ekikyetera okuwayirayitingira abantu nti society egenze ekyuka abantu buli omu alina waalabira ebintu so sometimes ebintu ebimu obiraba n'obireka ebirala abantu n'otabateekako nnyo maanyi omuntu ayinza okusalawo okuddiza amaanyi nekitaggwa bulungi so akasuku ebintu byetukoze tegerawo mawulire gano getubeddemu ngenda kuyingira myaka 3 nga sikwatibwangako situwalirangibwanga mugunde okujja kuba n'abatera ennaku nabayize nga bwogambye era bayize okumanyira abantu wala ne mu kooti kati ntegerekeka naye okuba nti nno titwekuumye okubanga tunyizizza abantu abamala nenga tetubanyiiza tumanyi we tukoma nabo twalibadde abantu twafadda twalibadde twafadda ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo esiteeti zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge songa ne mu esiteeti zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Ggobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kakiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 7722728 oba noti 7 but we know where to stop with people. Kati gwe toyina nakyoli nojensi nogiteekako amaanyi jagala kinyambe kubanga ngenda kugundi nkulinze oteekeko comment otagiteekako olusimatuse ogiteekako kati katulayo oba ekijja okunyumira nga oli ku kyeyo nja okukukyalira nga sikozesa na passport. Now, we have a big story going around. Ku front page yabukedde olunaku olwaleero kuliko story eno. Poliisi ekutta ababbise emmundu e Masaka. Alex Lule amanyiddwa nga Dodo Kukono ne Bruno Jokwe yakazibwako eryafande abaakwatiddwa. Bannange kale tunabagenda yeeyo no story wagitegedde eno Museveni awadde abataka obuwumbi 58 ez'ekizimbe. President Museveni yagenda yabagulira ettaka n'abawa ne ssente bazimbeko ekizimbe bano abataka be bakulu b'ebika right so abakulu b'ebika Mengo si ye bafuga oyinza ogaa nti Mengo ye bafuga naye Mengo eyo waliyo protocol y'Emmengo buli omu alina obuyinza bwe mu mbeera ze so kati balina obuyinza bwabwe mu mbeera yaabwe. So what I want to know, Katikiro was not invited. He wasn't. Ate Katikiro tali mu line eyo. Katikiro ali mu administration bana abataka bo balina ate banze okuba bali slightly above. Protocol y'Emmengo nzibu nnyo. Kuba jukira gundi we baba wawera sente. Bali twayogera ntugamba bayise mabega wa Katikiro. Katikiro n'agenda ne mu lukiiko n'ayomba. Ekitegeera n'ayomba naye waba eyamugamba mbataka ntolina kyotugamba they are not answerable to him kirabika kadi bali answerable ni eri kabaka maybe eri kabaka ate ne kabaka bayinza okuba tebali answerable nga bali ku advisory gundi babeera bamu advising abataka be bannannyini Buganda Saagala kwogera authoritatively naye nga nze ndaba engeri gye baali boogeramu balabika balina nabo line of what power eyaabwe. Kati ekyo kye bakola kye bayita ki ekyokukola ekyo kye baliko bebabawa ebyapa bebabawa ssente zizimba ebizimbe
sibayo baki bakola bakimanyi naye banti bannayuganda ebintu ebimu twagala nnyo okubibikirira n'ekyo kya buswavu bayidawo abataka okuba nga omukopi abawa ettaka abataka okuba nga mulekawo kabaka ne mugenda mukola ki ne mugenda ew'omukopi abawa ettaka abataka ate ng'eri abo byafunamu ebizibu awo waawo ennyini ani president baali baalitwala president n'aligula n'alinunula kugamba olabira ddala nga Museveni alogerawa buli muntu alina engeri gyatufuula ekintuntu n'obeera awo riyale kadde ebyo ebintu birina engeri gye birabisa mu bantu abategeevu obukoosi birina engeri gye birabisaamu kabaka mu kifaananyi ekizibu naye mostly birabisa bubi nnyo Katikkiro mu bantu abategeevu kyobola nkiddamu mu bantu abategeevu abatategeera bino mubireke naye abantu abategeevu kirabisa bubi Katikkiro nti Obuganda tabukuumye ki tabukuumye bumu kuba abo abantu bwolaba tosobola kumanaginga abantu abo because what they need abantu abo beetaaga nnyo kubalabawo gwe weegendeze nnyo Abaganda baawala naddala abali waggulu awo menga bwe mulabewo mukama wange oli w'amaanyi awo mulabewo otherwise leba oba ofuusaani kati kibula nti Museveni abakola ki abawa tayimu n'abakola kyamanyi Museveni bwakwata ku Baganda wano aba amanyi buli omu kyayagala waliwo akampalampa Mayiga owekituufu Mayiga sirimwinaako buzibu naye mbabuulira ekituufu yabumanga Museveni lwaki gundi ezo buli lwakuna amanyi bannayuganda twerabira mangu buli lwakuna ba program bagiyitanga batya nga bannaye konvoyi ya President Museveni yanyiizanga Mayiga nga tayinza kuva ku programu eyo nga tayogedde ku konvoyi ya President Museveni yamaliriza muwadde konvoyi kati babajjukira tuyinza okugamba gye wali oyagala oba amaliriza muwadde konvoyi n'abajasa bamusalyutinga ye amanyi bye baagala abo oyo n'amuteeka okitegeera anyway tuddeyo wano bagamba ababbisa emmundu e Masaka baboogeza gye bajja emmundu balaze engeri gye baluka misoni mu ggwanga lyonna nebukedde naye ewawaaza ekipikamu ewawaaza mu ggwanga lyonna omanyi sipe twagula obukedde Bukedde yatandika 96 nagijoininga 97 nagijoininga 97 nawe yali yakamala emyezi nga 7 naye tenaweza mwaka ba pioneer writers ba Bukedde naye maama erina engeri gye bekolamu ebintu gye wandikamu ebintu abaana abo babbi bubbi naye obukosi bagamba nti ngeri gye baluka mission mu ggwanga lyonna bayinza obutaba nti kikoma kwawo bokka kubanga Kasuku tulina ekizibu nti ababbisa emmundu ezo babeera ne ba godfathers mu security organs wakati wano ezo emmundu oziraba ezo emmundu zebakutte n'abo abavubuka zabbibwa mu poliisi mbwera zibadde zinoonyezebwa zabbibwa mu poliisi batya mbwera zibadde zinoonyezebwa amanyi jo nali mbyogerako nali bukambwe banga nkimanyi nti abapoliisi bakolagana n'ababbi so nali mukambwe naye waliwo muganda wange baagala oyo muganda wange nyamukwano gwange akola mu monitor nangamba Stanley emmundu eyo zaali zabbibwa buki zabbibwa mu poliisi so
ngalinga ngama nti it is not an organized whatever. But how do they steal guns from the police? Babache mundu okuba mu police wane bawandiika nga bwolabe bukedde bawandiika bogera ku mundu emumbu gye babba kuki ku police ku mujasi mbu yali agenza okuuma ebigezera akayi ekitega nezi ne bite bogerera wesakola yes emundu zibula naye zibula babuzambuzi tegereka ne program nabawe ekyokulabirako kasuku waliwo abasajja baali babba mu Western Uganda ne babalukira olukwe olubakwata tebamanya nti bagenda kubba ne bagenda babakwate era yali nga bola incident eno ab'ekyoto bakuba be bakwatidde ekifuuta ne mu bano baali badduka omu kubona afundirizibwa ngwera ono gwe bakubye bwafundirizibwa n'atandika okukoba essimu emuyamba okusaba obuyambi naye ne bamukuba nga tannafuna ki buyambi obwo poliisi bwe mala mumukuba yakwata ssimu ye bweti era baani gwabadde akubira bwasaba obuyambi kasuku nga assistant inspector general of police IDP bwe yali akubira ekitegeera omubbi gwasitidde mu bubbi ng'akubira ki bw'otunulya abaana abo kasuku bakugamba first of all bw'otunulya abavubuka abo si be bali obubi ennyo nate si be balabika obukadde bwe babba ekitegeera tebazirabika egindi babbayo obukadde 5 egindi babbayo 15 egindi babbayo mmeka baziteekawo bwe yagenza okutunda ebintu by'omu nnyumba yadduke bamwaddemu emitwalo 8 mu bubbi bwazzaayo yenyigiramu tebabbanga ku sente ziri wansi wa miliyoni 5 kati ziragawo ezitaliiko bakama baazo tegereka so abaana bano ababbi tetulina okulwanako ennyo kwe kumanya baani abakola ki emmundu oluzabbibwa eyali akuuma amara yaliwa ntegereka newe mugira emmundu zabbiddwa tuli mu kunoonya mbusimanyi oli bamusibyemu eweeks 2 simanyi disciplinary go no ekintu ekiyitibwa emmundu okubula kyalibadde kisibiswa sinakusibisa busibisa nga naye bakusiba tewumula nga tokoze eki emmundu eyo terabise mwalibadde mukola byonna ekisoboka bwotunulya abaana b'engeri gye babyemu n'engeri gye batambuddemu wabadde tosobola kubamanya eri gye babudde ekifuuta era akaayi ekyotera balyoke bajje mu kikajjo babakwatira e Kampala tegereka tekyabadde kyangu so waliwo abantu abalina engeri gye babakola ki gye babalimu n'ebintu bye bakola obalaba nti wadde babikola they are not professional naye they try naye ku nkomero ya byonna lwaki babeera babba sente eziri mu bukadde 10 bukadde 100 ne basigala nga bavuga booda akabajjano kadde kakozesa emmundu okubba ensimbi ku basuubuzi naddala ab'emmwanyi kw'ossa abakola ku mobile money mu bitundu okuli Masaka Kyotera Bakayi n'awalala abakwatiddwa kemba boogera wano so kitegeeza kitukomyawo wali ku kyobadde ogamba abatanyuka mwe baani
ebintu ebisinga obungi ntera okugamba abantu waliwo gundi comments zenalabye mu show gyaffe gye twalimu gye twasembwamu nensanyuka nnyo abantu nga babiri ne bagamba Stanley twayiza okusoma ebitawandiikiddwa nze abo bamala babiri oyagala abantu basome ebitawandiikiddwa mutandika okwebuuza ebibuuzo kabi otusoma ebitawandiikiddwa otandika okwebuuza ebiki ebibuuzo nogamba poliisi kyonnyonnyodde tekitumala ebitawandiikiddwa kyo obeera otegeeza ki musome ebitawandiikiddwa anti byebyo nawe kenyini otera obisoma ntera obisoma naye nti waliwo eri omuntu alaba obisoma jjo nakulabye ku Kwezi Media naye kasuku nebyobufuzi obitegeera simanyi lwaki webuzaabuza naye nga nakulabidde ddala ng'osoma ebitawandiikiddwa mbasajja abo bali mu ezo okusoma ebitawandiikiddwa kwekwo to go beyond ekitegeeza kakati wano gw'osomye ebiwandiikiddwa babba wano ne babba wali ne babba wano wali babbawo obukadde bumeka kati ekyo nga kiwedde kati gwe ng'ogenda munda ng'obabuuza naye ze babba zo baziteeka wa bakyavuga booda si zaabwe ebintu mu nju byayina ne bwabitunda taweza kakadde babbiraani oyo ogenze munda bikola ki bitawandiikiddwa ze mundu empya bwezityo zabula zitya ne wabula wakaki ne wabula wakalango ne wabula wagobwa kuba twali badde tukisoma nti mundu ezo bwe zabbibwa mu amale abasirikale bwe bati abaali bakuuma amale baasibwa abagobwa abakola ki niti waliyo lwaki twali yakyogerako kati n'omaliza omala okusoma ebitawandiikiddwa n'okola ruling nti poliisi yenyigira mu kubba bannayuganda n'okubatemula awala stani nze ndeka nomaliriza kugambo ki lwakuba tuseka but it is a very 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 worrying thing the moment you start thinking towards that conclusion. Yeah, it is the conclusion here. Ngwade ekyokulabirako oyo wa poliisi gweba omubbi gwe yali akubira gundi no kumanyi kyalina amaanyi wadde wawummula tonsindikira abaana zingi abaana bona abasindika bajja kusanga mbalinzi so yagenda mu maaso Jeno Kayihura n'agamba fayiro eyo mugikole ki kati oggalewo otya fayiro erimu ababbi ab'emmundu ekitera okugambisa mbu yajja yeetondera abantu Kayihura ye wakwetonda ku nkomerero ya byonna Kasuku tuli wano mpozi nga Mukama amututte nga tannaba naye kijja kuba kibi neera kyemmanyi abaana be balyetonda Kasuku ebintu bino tubyogerako abantu lwakuba nti tebalina ki tebalina bugumiikiriza n'abamu tulinga embizi z'omu nsiko memory span yaffe ntono okitegeera naye mwe mugende nga mubiteeka ku likodi mpola mpola mujja kubiraba nti ekiseera kijja kutuuka bino ebigambo bye twogera ebintu ebiwandiikiddwa ebintu ebyogeddwa bakirumira baagenda batamala emirundi baagenda bamuzaata baagenda abantu bangi boogera ne bagenda naye ensi erituula lumu n'ebirowoozaako ntegeerekeka negamba mutabani wa Kayihura tetwaliganye naye taata we yatukola bubi ekitege ng'alina okwetonda ku lwa kitaawe Kasuku nze neeyisa ngezaako nnyo okweyisa obulungi ngezaako nnyo obutanyiza abantu ebintu obulamu bwange bwe mpangadde mu nsi abaana bange baleme okusanga ensonga eyeetondera bannansi nga ngenze kitegeera so tuyinza kuŋŋa nti ebyo byonna byabeerawo ku mulembe gwo mbu naye gwe oli innocent ng'ate twali tulaba amaanyi g'olina okyola okwosa okyola senior council byonna ebyaliwo ku mulembe gwe
newe yali badde bibi bitya twaligambye omusajja teyina bwogerero bamuteekako ba deputy bamayinja bagenero ekitege twali musaasi naye ggwe nga ne bagenero banna abali mu gundi endala mu security organs endala nga nabo basinga tukega tewali akusappuresinga n'oyitimusa abantu nga ba Nixon nga Nixon baali bagenda omukubira amasasi na Mayuge eyo simanyi Mayuge ludda wa east bagenze okukwata ababbi ekitege ayagala sebo abugulira president special presidential assign Museveni bwe bagamba nti nno nti awo bali mu gundi mu bantu yogere mu black those covert whatever abatayambala uniform jawa commandos ba Museveni abatayambala uniform ne buba jeno bolo bire bayitewo mubira ayitewo ne buba jeno nika yugula yali giza bana bano nga bameze ebiwawaatiro oyo mwana Nixon bali bagenda mu village bali bagenda mu village Eastern nga ye akutta abagundi alalidde ba suspect babaagala jjinja bajje baba interrogating yabalemedde manyi yakolanga nnyo ebintu ebyo attract gundi those big gundi omwana yali agenda muyisa mukayule yamutaasa n'amugamba ssebo kola kyonna ekisoboka gundi aba suspects baweereze ng'omusajja tanatuuka wooli for them they are trained to kill naye takuba nga tolina nsobi takuba nga tolina nsonga obula nti abasajja nze ntera obbaga nti Museveni si mutemu kuba nkimanyi alina abaana basobola okuzikiza n'omusaayi newe bakugiddewo n'omusaayi nagwo ne bagunuunawo musanga nga peva zonna nongoofu bulungi nga tewali kyabaddewo naye nga wagenzeddewo obulamu abaana we bali Uganda wa and he never activated them and they are so down to us wakitege niwe olaba Nixon yali atuuse kussa erimanyiira abaana omwana yali agenda mukuba so katoyinza kuŋŋamba nti nze ogamba Kayihura okwetonda mba simanyi simulaba by the way omusajja simuyinaako buzibu bwonna Kasuka omusajja we sinemuyinaako buzibu simuyinaako mpalana yali mulungi nga bwe nakugamba ebintu byasoba busobi naye okutunyiiza ajja kutandika okunyiiza ennyo bannayuganda bw'anaalemerako nawoza nti ye ali ki agenda tu blackmailinga ayite bakanale Mugumi bamugyeko interview ayite baani naawe ojja kwesanga akuyise omugyeko interview nze bw'ogimugjanko Kasuku toddangamu kuntuuza ku gundi ku seetiyo kiba kiwedde tuba twawudde okujjako nga bwekumutuuzaako ng'ogenda mumubuuza ebibuuzo byennyini ebyo ebiki the hard questions omubuuze lwaki teyeetondera bannayuganda n'ebyokumuleeta muno mbu yennyonnyoleko nga bwali innocent Kasuku ate nze nkumanyi tosobola nakikola era kyemmanyi omugamba nomugamba manyi Stan engonzi zise mangu toyagala ngende Kasagama tochikola because munaye kati kugundi mulaini yaffe gwate asinze amaanyi tochikolanga. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service.
Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. So, kachentegedde mu byonna byetwogedde leero. For you believe police is working. Police yegattamu kati ne bano bagundi bano desperate guys from CMI. Manyi CMI baba kunkumula mangu omukono mu kibya. Gundi oyo muhozi talese bantu abo kyekimu by the way. Tabalese kyekimu alina omukono gwa kyuma. Ba kubino byabagambira byabasagisa ku Twitter. Nje wali mpuliddeko nga ndesiponinga ku gundi ku tweets za muhozi. I don't, because I know it is his what? Side whatever byazanyisa. I know him as a serious guy. Abamajaba ngeri gyaba kuttemu. Abasobodde okusimatuka naddala mu CMI omu nabo babadde nnyo beenyigira nnyo muki badde beenyigira nnyo mu kubba abantu naye bo nga bali mu a little raised crime nga bali nnyo mu bigolodi ebyo bwebityo nga bibeenyigiramu naye kuno okuteega abantu basuubuzi biki ekyo kya police. Police, I put it to you. Yagala gana nebyokulabirako tubina pena kyogenda kunkola. Pena kyogenda kunkola. Magambo yagezaako okulwana jo nayogera kuddamulira mwana nantabukira nangamba owolereza otya ddamulira mwana bannaye ana Uganda babaagala ki. Nabye ne Professor Kateregga agamba Wadaga magambo ya omukazi we kubangana ni kubano banani yagambye magambo yagambye ani agamba magambo naye zikindowooza abaliranye Kateregga beetaaga ne bakwata abaana abo bamuliranye abo ne basooka bamujjako aba basibe bamusibira ludda basooka bamukomyewo. He's not okay. Kateregga is not okay, Kasuku. Professor Kateregga. Tali okay. Wa Kampala University yagambye omukazi yatwala ebyapa bye. Nkuwe bifaananyi. Byapa. Yagambye emmotoka ze yazitwala. N'agamba biki bye yatwala. Motoka. Byapa. Ebyapa, motoka, n'ebintu mbu yatikka loole mmeka. Kano ge maka ga Kateregga. Sajja nga asula bulungi. Asula ku eka namba. Yali asula bulungi. Mmotoka y'abaana be. Zino mmotoka ze zagamba nti omukazi yazibba. Kano ge maka ebintu byonna ndezalawo enju eri intact. Yagamba nti omukazi yabbamu ebintu naye entebe yeeno. Eno ya mukazi we. Kano kadiiro ka mwana ndowooza olaba mwana ali mu gundi. Sanno mbeera ne bwino. Kakati gundi oyo Kateregga bambi yeetaaga kukola ki? Yeetaaga kuyamba. Kati omukazi ye yadduka. Kati yadduka wa? Kateregga yedduka ewaka. Omukazi gyali ewaka. Omukazi gyali ewaka ebintu byonna gye biri. Ali Rwanda. Everything tafulumanga na ggwanga. Tapulumanga na ggwanga waali. Ebyo byafulumako mpulira mu byafuluma oba yali agenze Kenya. Naye ate ne bw'aba nga afuluma n'agenda e Rwanda wali balinayo university, balinayo branch. Kenya balinayo branch. Naye kati mbu simanyi abaana oba yabaddusa simanyi biki. Ebyo byonna byakulimba simanyi deda nze nabadde jjo nnyomba n'abantu awo.
n'ogamba nti omukazi yabba ebintu n'abitikka. Kasuku bwe ntikka ebintu wano kamera ku bitaala waliwo kamera za KCCA ziba zijja kulaba zindaba, then banga mbitwala Rakai waliwo wengenda okujja police kamera zimpitirivu nigwe nawe nodire ngalabiyo nokkiriza nti batwala ebintu babba ebintu mulimu n'emmotoka 2-3 nezisala nezigenda e Rwanda nzinange ng'oteekamu ebyo Professor tabanga taliiko kati ayinza okuba nga yavaako omusajja nga mwetemumanyi nze namuwulidde ng'ayogera simanya I was blinded by love omukazi nga ye love ye ya bintu ki byebiri Katerega tewali yabba kintu kyona kimu nagenze mu maka geewo nagenze ewuwo teri yabba bintu gundi kintu abeerawa Professor wali munyonyo wali luddawa kati Professor n'agamba mbuno mbwe yenje omukazi gyamugobamu we yagigulira omukazi yalina emyaka 4 okitegeera enju eyo n'ettaka kweri it is co-owned by him and what the wife okusoma ebitawandiikiddwa kyewadde ombuuza kyekyo kati bwayogera bwogezi nti nabikola alina emyaka 4 kati gwe nga wemubuuza nate nga yuwako oba omukazi yamuteekako buteesi anti ne bweba yamuteekako kati kiri oba okijjeeko okitegeera kiriyo kiba tekikyalina makulu kabyoteekako omuntu wali anyway ebintu si byangu tulina emboozi nyingi zetwandyagadde ennyumya naye saagala tudayiriutinge kino kyetubaddeko ekya poliisi okuba nga nzire poliisi babbi Katerega mulwadde si bingi nnyo byebyo Katerega ayinza okuba avaako kati ate bw'otegeeze Katerega abaana abayinza okutta baali nabo nde nkubuulira abaana be kati gundi yani measures ki eziriwo okola nti bakiliininga poliisi because ndowooza Kirumira yayogeranga ennyo poliisi yeetaaga okukiliininga Byakagaba tajja kusobola Byakagaba tajja kusobola simanyi bamuleeta ku banze ne bwe baali bakamuleeta nabagamba alabika agenda kufuulawo katono Byakagaba yani kati tokiraba Abasika Byakagaba ye IGP sorry I'm so sorry ano omanyi challenge tuyina gundi yabeerawo ebbanga ddene General Kayihura ate ono yamudira mu bigere ani Kasuku Ochola ye yalinga amanyi okwongerayo obusesaasesa netumulabalabe no ku TikTok. That is it. You don't need to explain yourself. Kati bana Uganda bebo abuza Byakagaba yani tejiku smart eyendooza y'abana Uganda abasinga obungi kyekibuzo kye bajja okubuuza who is he ekitege nti tasobodde maybe abamuleeta balina ebamuleetera okusobola okutereeza poliisi olina okuleeta abantu abali independent minded okitegeera ate nobaleka ne bakola gundi magambo oyo kyali mu kukola nti magambo alina kyenjezi yakola nga baaliwo baali tebasobola zikola kuba baali tebalina will n'ebirooto tebalina birooto bane omukyala oyo Grace Akulo eyali ku CID yalagawa byali akyalimu mu poliisi anti kabi gundi ezo ziraba ezo appointments kabi ofuuka AIGP oba obudde kwanza oba obudde mu poliisi oba obudde mu poliisi ojja osigala ku contract eba efuuse contract era baali babawo ebifo ebyo Kayihura yasanga obuzibu nze namugamba ekintu kimu gwe baashuwalinge nti zijja kuba auto-renew president abaashuwalinge ekyo kuba baali baana bato okubafuula AIGPs
era nzibe mu ku bantu abakyalira Grace for that purpose okulaba oba anaasobola okukkiriza okutwala omulango gwa CID director kimubuuza ate mulamu waali nze omu ku baamukyalire ng'ali naggulu wano yali be batandika gundi eyo police bagita police standards unit PSU Serebe yali akyali mwana muto Grace akyazaala n'okuzaala kuba yalina olubuto ndooza lwa mwana wa asembayo obutokatu so kyali balina okuva mu poliisi n'ekaweesi ng'obudde buki nga bakyali bato so kati ng'olina baashuwalinga okusobola okukola obulungi kubaashuwalinga nti bajja kufuna auto renewals ezo so ne bakibawa ne bakola ki so mwali n'ennaku ezo nalaba bamubba amaza bano abayenaalemu abaali bawerekedde simanyi president babba essimu ye oba ne bakuba ne mutabani we kati abaana baali bato we yafunira ekifo ekyo so naye nga bo tebaasobola kufuna birooto Grace yali omanyi buli muntu abeera n'ekiki Grace yali detective omu ku baali bakyasinze yakulirako CID gundi oli Kampala Grace was a fine investigator detective naye nga ye ali nnyo mu figures era kyoba olaba bwe twamuwa keesi ya gundi bwe twamuwa keesi ya pension scam eyo yamwanguyira nnyo because I think before she entered the police yali I think accountant kakati okutereeza poliisi kati omanya nti nno nti ye field ye ennungi ate gweokwasiza CID ate omuwa ba deputies abasobola ebirala abasobola operations abasobola biki obikitegeera naaba nga asobola okudelegatinga gundi naye kati nomala abantu ekiboonoona nti bakwasaganya bye batasobola bye batalina mu gundi expertise babibawa babikulembere anyway byebyo the lesson we go away from with today okusoma ebitawandiikiddwa ebintu katulekerawo birabira ku surface nga tonakujja kutandika nedda sooka otuula okirowoozeemu kambe naye kisoboka bw'onoogenda okirowoozaamu ogatta 1+1 divide by 1 by ogenda kubaako answers endala z'ofuna ojja mmaliriza ng'ebintu ebimu olusi tolina tulinda ffe kusooka kujja bigamba sibe kiri bikiri kyennyini kale tweyanza nnyo ndugu naye webalingi katusuubire nti mulina kye muyizeemu until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weegi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white premium detergent waliwo wanagambye emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange